yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda program zukuka n'ensonga nze Maurice Mukibi omugave lunaku lwa kusatu enaku z'omwezi 14 tuli mu mwezi gwa 8 omwaka 2024 ndi n'owekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo minisita wa Ssaabasajja tutera okukola enteekateeka eno ne tuleeta minisita okuva mu bwakabaka bwa Buganda okwogera ku nsonga ez'enjawulo omulundi ogwasembayo nalina wano owekitiibwa Christopher Bwanika minisita wa Ssaabasajja w'ebyamateeka era Ssaabawooleza w'Obwakabaka ne twogera ku nsonga nnyingi ate ezikwatagana ku mateeka. Olunaku lwaleero owekitiibwa Mariam Mayanja gwe tuli naye era tugenda kutunuulira minisitule ye yonna mu bulambalamba ate naddala enteekateeka eziri mu minisitule n'ebyo ebigenda okuba nga bikolebwa tujja kunywa bitukoleddwako katono omwaka guno ne n'ebyo ate bitunuuliddwa okuba nga bigenda mu maaso. Owekitiibwa ssanyusa okulaba ku BBS terefayina eyaffe. Kale ssebo nange nsanyuse okubeerako wano ku makya ga leero okutuusa ensonga ezifa mu minisitule yange, biki bye tukola, biki ebirimu, biki bye tusuubira abantu okuba nti bakola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe n'obwabwe. Nsanyuse nnyo okubalaba abatulaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Owekitiibwa nja kusabeera n'obuwombeefu okuddamu abantu bano abatulaba okubanjulira mu bulambalamba minisitule ate tuuke tugende ku dokita emu ku emu mu minisitule eyo. Minisitule yange si esinga obunene ennyo naye erimu ebitongole ebyenjawulo nga tulinamu ekitongole kya bulungibwansi, tulinamu ekitongole kya obutonde bw'ensi, tulinamu ekitongole ky'amazzi ekyo nno kyasoosowazibwa naye era nga amazzi butonde bwansi. Tulinamu ekitongole ky'ekikula ky'abantu ng'ekikula ky'abantu kino kye kirimu abasajja, abakyala, abakadde, abaliko obulemu n'abaana. Kirimu ebitongole 5 wazandise nga departments: abakyala, abasajja, abakadde, abaliko obulemu n'abaana. Eyo minisitule yange yonna mu bujjuvu. Weewaawo owekitiibwa wootuukidde olunaku olwaleero kyannaku nti lumu nakukyazaako nga twogera ku nsonga y'obutonde bw'ensi ne bulungi bwansi gye buvuddeko mwali mulina enteekateeka yali ya amaka amalungi akaala amatendo n'otunyonyola nti omuntu environment mwabeera kikulu nnyo nnyini ddala enteekateeka y'obuyonjo noyogera ku nteekateeka gye mwali mulina okusomesa abantu ebisaaniiko tubimanaginga tutya ogenza okutuuka olwaleero nga kiteezi waffe yatabuse kakanangasse abantu sijja kusooka walala bonna njagala kufuna ku komenti yo ku nsonga eya kiteezi owekitiibwa kubanga dokatiyo butereevu ensonga eyo egwira ddala era mu bye mbadde nteeseteese kiteezi wuuno ye nnamba emu we bayiwa ebisaaniiko n'abantu baffe abatokomokedde mu njega eyo. Tusaasira nnyo bannannyini bantu abo ne families n'eggwanga n'Obwakabaka okutwalira awamu. Naye ensonga eno tugikutteko era ng'egwa bulungi nnyo mu nteekateeka zaffe nga Obwakabaka era nga minisitule ey'okulaba nti nno abantu bakwata batya ebisaaniiko. Omanyi ffe tetutera kutandikira nnyo waggulu okukka wansi, tutandikira no mu bantu baffe aba wansi. Era tulina puroguramu eyo ng'egwamu eri gy'oyogedde amaka amalungi akaala amatendo. Amaka amalungi tusuubira era tukubiriza abantu baffe okuba nti balina we basuula kasasiro. Naye baba bamusuula kasasiro oyo alina okwawulwamu. Tulina okumwawula ne tuddira ebikopo, ebikopo plastic ne tumuteeka yekka n'obuveera. Ne tuddira ebisaaniiko bye tujja eby'emmere, ebikuta by'emmere, ebintu ebivunda byonna nabyo ne tubiyiwa mu kinnya kyabyo. Ne tuddira glaasi zino ezaatise n'ebyuma, ebyuma nabyo kati scrap era nabo babitwala. Koga tukubiriza abantu baffe okwawula kasasiro. Kaakati ne tugenda ku avuddewo atya awakaawo mu maka ago gafuuka amaka amalungi. Wanedda oba
embeera yaffe b'enkwata y'ebisaaniiko wano mu Bwakabaka tetwayokyanga bisaaniiko byabanga bigimusa era tetwabitwalanga nti tubitwale oba ng'ekiteezi ne bw'ogenda mu byalo osanga kati entobazi ze zaafuuka kiteezi ebisaaniiko babikwata naddala nga lwo obutawuni batwala wali lutobazi simanyi gye kyava ekibi ate si kyetwagala twagala ebisaaniiko bino obikolako gwe wennyini nga biva ku source we bitandikira kati ngano ku BBS twagala nga waliwo ekipipa ekirimu partition zezesatu ezakasasiro nga bwolaba bupipa bwe batadde ku nguudo era mbadde ngenda kyogerako okwebaza KCCA okulanga yakoze omulimu ogwo ogw'ettendo obuwandiikibwako nti smart cities ebibuga ebirungi ebiri smart tebibaamu bujama tebibaamu kasuka bisaaniiko kakati tubadde ku kiteezi kati ebisaaniiko bino nga bwe tuli mu kibuga tuba tulina tusuubira nti ekitongole kyaffe kirina okuteekateeka okulaba nti ebisaaniiko bijjibwa bitya mu bantu ate twagala babijjeyo mu mbeera eyo mu gundi ezo kategorize ezo ez'enjawulo ng'ebivunda birabida era nze wange gyensula ebimotoka ebituyolako ebisaaniiko birina ebiveera waggulu obucupa n'obuveera babiteeka byokka ne bino ebirala ne babiteeka byokka ekyo nkisanyukira nnyo naye kati bwe bituuka eri gye babiyiwa tukoze tutya Obwakabaka tugenze tufuna bannamikago katusuubire nti tunajjamu ekirungi okutuyambako okulaba nti ebisaaniiko ebingi bino naddala nga mu bibuga ebinene bikoleddwako bitya njagala obategeeza ebisaaniiko birimu emigaso mingi era nga boolaba nti ewaffe wano mu Buganda twabikozesanga okugimusa ennimiro zaffe ng'oggyeko okufunamu ekigimusa ng'okyekoledde naye twagala kati olwa tekinologi aliwo ekigimusa ebisaaniiko wanguwa okubigira okubigayagaya tukole ebigimusa ebyo bivaamu amasannyalaze bivaamu amazzi bisobola okuvaamu amazzi clean water amayonjo getusobola okukozesa okufukirira kwa wano ffe twenyinyala nnyo era tulina n'engero nnyingi nti kyotalabyeko tekikola ki tekizza mmeeme naye bw'okirabako kati tosobola kuddira mazzi oba kazambi oba n'omukyusakyusa n'ofuna wali clean water n'ogenda n'oteekawo n'okola ki naye kati ensi nga Kenya bafunira ddala mazzi nga gava mu kazambi n'ogalaba ali tap water naye lwaki noffe ng'Abafrika amazzi ago tusooka ne tukubiriza abantu kati ago amazzi osobola okugakozesa okufukirira okugimusa ebirime tulina dry seasons tusobola okukozesa amazzi agafaanagana biti naye nga tugajja eri mu kazambi kyetusaba gavumenti nti mu kifo ky'okuleka abantu ne batokomoka bwe batyo kiteezi ateekebwemu tekinologi ate n'okunoonya ebifo ebirala ebigenda Katabi mpulidde kati bagenze Katabi era naye wajja kufuuka nga kiteezi wajja kujjula ensozi zikole ki zikolebwe naye nga za bisaaniiko so ffe enkwata y'ebisaaniiko tugiriko nnyo era eyo puroguramu n'eggulo nabadde nina bannamikago abazze okutulaba nga basaba kukolagana naffe ku nsonga ezifaanagana bwe zityo okutuwa amazzi amayonjo okulaba nti abantu b'omu Buganda oba Uganda bafuna batya amazzi amayonjo abantu b'omu Buganda tweyonja tutya enneeyonja eno gye tweyonja yeeyo gye twagala si yakumansamansa ne bw'obeera awaka ng'oli mu kisenge kyo bw'oba tolina oda abaami mmwe mukikola nnyo mu mulyango mwoteeka sokisi engatto n'ebweru ku madaala esaati n'ogikasuka mu kinaabiro naye buli kimu kiba kirina okubeera nga ekirina okubeera so ensonga eyo tugikutteko era egwa mu puroguramu yaffe ennene ey'amaka amalungi kuba ffe tutunuulira nnyo omuntu wa bulijjo naye bwe tutuukira eno waggulu bwe tumala okufuna amaka ago amalungi nga gakola ekyo kye twagala tujja kuba n'ekyalo nga kirungi kitegeeza nti enteekateeka eyo yoyonyonyoddeko eyaffe ewaka ne ku mirimu gye tukolera bwe tukwata obulungi kasasiro kiteeza tuka ku ekyo
kyatuuseeko tatuuka ku ekyo ate n'ekiteezi bw'abanga ajo ali ne bafuba okulaba nti bamugya mu biri by'oyogedde ebigimusa abumbaga muvamu n'emmere y'ebisolo muvamu emmere y'ebisolo n'amazzi g'oyogedde kagajamusa enguudo zitutawaanya ne baleeta n'ebintu ebyo byonna ne tamaka avaamu singa tuba tubikute bulungi senga bwe babikolebwamu kyebikola ki kyebisobola okubanga kyebisobola okukola amasannyalaze gatawaanya abantu naye ate bwe senga tukola amasannyalaze ago gaba gakendeeza ku miwendo abantu gye basoka kati abantu b'ekiteezi senga baddira ebisaaniiko byabwe ne babikolamu amasannyalaze singa bonna balina amasannyalaze ate nga n'ebisaaniiko tebiriiwo kubanga biba biriibwa buli kaseera buli ssaawa biba bigenda era nze neewuunya n'okulaba ebimotoka KCCA oba erina ebimotoka ebikyaninga ebisaaniiko babiringa bibiri ntera okusanga oluusi nga basudde ebisaaniiko bigayo obwo obuveera n'obucupa nagamba kale senga waliwo nga bingi biba bikendeeza kinene nnyo era bigenda okutuuka eri gye babiyiwa nga bitono nkakasa yo kampuni y'abachina waliwo kampuni eriyo ekiteezi simanyi kyeyo yadde ekola netwala byagadumu aganene nnyo nnyo ge bafumita mu bisaaniiko yandibadde nga etukolerera ddala omulimu ogw'ettendo netusuubira tujja kutuukayo kasita tunayongeramu amaanyi weewaawo owekitiibwa nga tuli kutunuulira ddala ku programu ya ministry manyi bingi ebikoleddwa butuuka okuva omwaka guno ogwatandika tusooke tumanye ku ebyo ebimu ku bitonotono ebikoleddwa ate tutunuulire programu gye mutunuulidde maaso nga ministry ebikoleddwa essira nga bulungi bwansi n'obutonde bw'ensi tukola nnyo bulungi bwansi